Lelo Mujakaka Uwo. On behalf of Sawasajja Kabaka and the Kingdom, we would like to thank His Excellency the President and the entire government for the steadfast guidance and leadership. That support that will really make us succeed. Lelo Mujakaka Uwo. Tukoze buli kisoboka kyonna nga president we yalagira era nga amateeka g'ebyobulamu bwe biri buli kimu kiwedde ati abantu basobola okukoleramu social distance tugimaintaininze batulwanira obulamu bwaffe naye n'okulya kintu kikulu so tusaba basindika ababaka bajje balambule oba waliko ababulamu tuterezi naye nga Lelo Mujakaka Uwo. Badde nsaba Ministry ya Health ne local government balabe nga bwe banatuyamba tufune grant eya kasasiro. Otherwise, bwe tunakaleka mu bantu nga tulemereddwa kolera ejja kuvaayo. Gano n'amalala ge tuleese Mujakaka Uwo.